Rema Namakula ne Dr. Amuza munange kyebeekola munange ate eno esaidi e Germany beeraze munange ate amapenzi esaidi eno ate nga omukyala munange muyite wali Nina Rose wuuno munange akakasizza esaidi eno bambita Jaminati era nga nsinza ku Jaminati Yugi era nga obubaka bwe ngenda okubeera nga nkutandisa nabo bwe bw'omukyala munange ate wali Rema Namakula ne Dr. Amuza ate maaso awo ngenda kubeera nga ate nga njija n'omukyala Nina Rose. Kakati nno akatambi akabadde ka trading wali ku mukutu ogwa Instagram munange esaidi eno ke k'omukyala munange wali Rema Namakula munange ne Dr. Amuza bannange kano kaakatambi muganda wange kabadde kiriya nnyo wali era nga bw'olengera munange laavu nga munange ng'eri wano kyobulaba nti bagamba nti nno awali abaagalana tosaayo kigambo kyo esaidi eno sigenda kubeera nga munnaye ng'ate nga nkulwisaawo kansooke munnange ate nkuweeko katambi kano. Bwekityo nno era nga bw'olabye munange ate mu katambi ako katwedinse nnyo wali ku mukutu munange ate ogwa Instagram era nga bakyali wali munange ate Germany. Jjukira nti nno omukyala Rema Namakula alina munange ate amawanga g'alina mukosho esaidi eyo. Nja kubanga nkuwa update yonna enafaayo ate ku muwala munange ate Rema Namakula esaidi eyo. Kati kankugyeko ate nkutegeezeko eruuyi eno munange Nina Rose wali mu Gomesi munange abadde anekaanekanye munange ate mu Gomesi era ng'omukyala ono munange ali munange ate mu kujja ku kya MP Essembabule munange saidi eno era ng'okusinziira obubaka ennaku zino munange wali bubadde butredinga era munange wali ebifaananyi ebyo bibadde bigeetinze viral ku mukutu ogwa Facebook ng'ali mu kakasa munange saidi eno era nga ebifaananyi bino ayolekezaako wali ebigambo agambye wali n'agamba nti no bino si bya likes munange nti nno oba ogenda bikubira mu ngalo agambye wali n'agamba nti no bino bikwata ku mazima munange ate n'obuvumu ate n'okuyimirira abangi munange ate gye basirikidde esaidi eyo agambye nti nno siri wano kuzanya buzanyo mu politics ndi wano munange ate ku nkyukakyuka esaidi eyo omukyala munange wali Nina Rose nga bw'atyo bwakakasa esaidi eyo era nga bw'olaba n'akatambi yabaddeko ko Samuel munange awo n'abuuzako ku bantu era nga boogezaako okulaba munange mu katambi ako kw'ossa n'ebyo ebifaananyi nkugambye nti no bitwendinze nnyo wali ate ku mukutu munange ate ogwa Facebook bwe nti bwe nkoze era nga bwe nti bwenkyegezeeko ate ku mukyala Nina Rose esaidi eyo. Ngenda kusaba vidiyo gimpe like kasita obeera nga tonnaba ku subscribinga ate nakyo kikole ddala ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo katono nnyo bwe nti.